wakati mu kwetegekera okulonda kw'abakulembeze b'ebyalo wano mu ggwanga okutimba enkalala z'abalonzi kukomekkerezeddwa olunaku olwaleero. Akulira yafesi ya ssentebe w'ekibiina ki NRM ekyambogo Hajjati Adija Namyalo asazeewo okugenda ku byalo eby'enjawulo mu division y'e Makindye okuli Lubowa, Kibuli Parish, Nsambya Hospital n'ebirala okukakasa nga abakunzi abaakwasibwa yafesi eno okuyambako bannakibiina ki NRM okwewandiisa omulimu bagukoze bulungi. Mpanuka Yona ngono yeesimbyewo ku kadi ya NRM mu zone ya Green Hill Ekibuli atubuulidde ng'abantu bwe batajjumbidde enteekateeka eno ng'era obuzibu ono abutadde kakiiko k'ebyokulonda obutasomesa bantu kimala. Tambudde bubi abandi kale abamu tebajjumbire zikebera teyabadde nnungi bulungi so kyova nti abamu kati nga wano omwana wano wa ssente talabiseewo ejjeso terabise abantu banoonya legion ne bagiraba so ekyanjooka erimu nti publicity yabaddemuko nnafu. Bw'avudde eno Hajjati Namyalo ayolekedde Katwe Kinyolo gyayaniriziddwa abavubuka ba ghetto ng'eno abakubirizza okulonda bassentebe abanaabayamba. Abamu ku batuuze abawangalira mu kitundu kino ekya Katwe Kinyolo bategeezezza nga bwe baamaze dda okwewandiisa wabula ne bennyamira olw'abassentebe baabwe ate okubaggyako obuyinza bwabwe olw'abakuumaddembe ne baddira okugenda mu bitundu ne bakola bye baagala awatali kusooka kubategeezaako. Okola kyamaani wakujala wiki wekitundu kyange kino okuba n'emirembe n'obutobe Kampala yonna oba around Kampala plus Wakiso tetulina buyinza ffe abeerosizi kubanga bagwa bugwi beesibye obutwantuntunu ne bakuba tebasinziira ku myaka gye bakuba omuto n'omukulu nani n'alina obulubuto bamuyisaamu. Ne mu bitundu ebirala mu division y'e Makindye abeesimbyewo ku bifo eby'obwassentebe bagamba nti okwewandiisa kwagenze bulungi era nga balindiridde kalulu bwe batyo nga basuubiza abantu okubasakira. Nangamba nti omulimu mulungi kubanga abasinga obungi bataddeyo obuvunaanyizibwa ne bajja beekebera. Naffe ba flag bearer aba NRM twongera okubasaba mwongere okututeekako obwesigwa n'okutulonda tusobole okuba nga twongera okuba. Oluvannyuma lw'okulambula ebifo eby'enjawulo ebironderwamu Hajjati Namyalo agamba nti mu bitundu gy'atalaaze abantu abasanze bajjumbidde nnyo okwewandiisa okusobola okumalawo emivuyo egyandiyeyolese mu kulonda kw'abassentebe era ng'abantu abeewandiisizza bakakasiddwa nti be bawangalira mu bitundu ebyo. Wesanga nti no abantu abalina okulondera wasu balina okulonderawo so embeera eyo kuno abantu bagezezza okulwanya sokakasa nti abantu abeewandisiza be bannannyini kitundu ekyo. Namyalo era akubirizza abakyala okufaayo okulonda abakulembeze baabwe ku byalo abanaasobola okuyamba abakyala bannaabwe ng'era abasabye beekolerere beewala okubabangala obunani. Okulwanyisa kwikuwano nga tulonda abakulembeze abatuufu. Wanga tunalonda omukulembeze omutuufu ajja vumirira ekikolwa naye ng'akivumirirwa alina obusobozi ate obukuwa ekyokukola ng'ayambiddwako gavumenti eyawaka. Kinajjukirwa ng'okulonda kw'abassentebe b'ebyalo kwakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno so ng'obukiiko bw'abakyala bwakulondebwa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi gwe gumu guno. Kabagahe Mary Rose yakusakidde eggwira lino ku KTV Amalindire. Ebyo nga tubitadde ku mabbali Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga asinkanye ebibiina by'abavubuka mu Bwakabaka ku mbuga ya Buganda enkulu e Bulange Mengo. Katikkiro abavubuka